ku kkanisa ya Christian Life Ministries ebwayise okusaba kukulembeddwamu omusumba Jackson Ssenyonga ng'ono ayingiza abantu omwaka gwa 2026 wakati mu kusaba okwetabiddwa mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi n'abalala. Omusumba Ssenyonga n'abasumba abalala basabidde eggwanga lino okubukalamu emirembe naddala mu kiseera kino eky'okulonda. Tusobola okuba kalulu ye Katonda yajja okulunda kakale musobokono gane Mukama wange Yesu tusabira gavumenti eriko tusabira n'abali ku ludda oluvuganya kyonaalonda ani anaakulembera Uganda. Lord, we pray for the spirit of wisdom and doing great things. Lord, we pray for peace. And minister campaigns. And minister competition. We pray mighty hand will be established. Ono asinzidde wano n'asaba b'ebyokwerinda okulekeraawo okutulugunya bannabyabufuzi mu kampeyini kubanga ddembe lya buli muntu okweyagalira mu ggwanga Uganda. Mu linnya erya Yesu tusazaamu okuyiwa kw'omusaayi n'olulimi olwo lutali lulungi olwogerwa abamu nga bagenda okunoonya obululu, omwoyo yenna ow'obutabanguko omwoyo yenna atambulira mu kwawulayawula abantu. Ate ye mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi yeekokkodde ab'ebyokwerinda okutulugunya bannayuganda ekiyinza okuleetawo ebizibu mu ggwanga. Buli lwe bagezaako okutunuulira sayidi emu, buli lwe bagezaako okulaga okutya eri omuntu omu olw'okuba yabawa omulimu, ebimu ku bivuddeko obuzibu. Mu ngeri y'emu abakkiriza ku kkanisa ya Life in Jesus Center esangibwa e Kansanga esumbibwa omusumba Vincent Victors Katongole basuze mu kusaba okukeesa obudde nga beebaza Katonda olw'okubayisa mu mwaka omukadde n'okubayingiza omwaka omujja. Obubaka bw'omusumba Katongole butambulidde ku kukubiriza bannayuganda okujjumbira okulonda ate bakakase nti bakuuma akalulu kaabwe kubanga ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka. Omusumba Katongole era awanjagidde gavumenti okwekuba mu kifuba ewe bannayuganda ekirabo ky'omwaka ng'eyimbula abasibe bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abantu bonna bwe basiba olw'ebyobufuzi bwe basiba nga tebabavunaana musango gwonna naye nga bakutte bukwasi ne bakuteekayo nsaba eggwanga likwatibweko likomebweko basumule abasiba abo. Oluvannyuma wabaddewo okutulisa ebiroliro okwekulisa omwaka n'okwaniriza omujja. Yo ku kkanisa y'omusumba Loni Makabwayo wa ETM Ministries okusaba kw'okumalako omwaka bakuyingiridde mu maanyi ng'ono ategeezezza nti ekizibu ky'amawanga ga Afirika be bakulembeze abatayagala kuta ntebe ekiviiriddeko amawanga ago okutambulira ku nkuyanja y'ebizibu ebyekuusa ku bukulembeze. Because when we strive like that and we get a chance for anything, we hold it wholeheartedly. We don't want it to fall because we know where we have come from. So the transition is a process. Bano basoose na kutendereza oluvannyuma omusumba Makabwayi n'asaba abakkiriza okukoleza emisubba wano okuteekako ttooki z'amasimu gaabwe era bwe ziweze essaawa 6 buli muntu ne yennyika wakati mu mwoyo nga bwe basaba wakati mu kutulisa ebiriroliro. Brother Loni ategeezezza nti bannansi ne bwe banaayayanira enkyukakyuka naye nga abakulembeze tebaterezezza nsonga ya kweremezaako mu buyinza n'abakulembeze abapya be bayaayaanira era nabo bakukola kye kimu. But all I know, God is set to do a lot of changes in people's lives. So in your work, in your strength, in everything, your house, your career, and whatever you're doing. Awabudde ng'asaba bannayuganda n'amawanga agayaayaanira enkyukakyuka okukulembeza Katonda n'obugumiikiriza basobole okutuuka ku kibayaayaanira. Ate omusumba wa Christian Covenant Ministries Namiryango Reverend Kalim Kitunzi ng'ali wamu ne Reverend Stephen Kyakuwadde
bakubiriza abantu okwekutulako byonna ebibadde bibalemesa okugenda mu maaso era ne babakubiriza okunywerera ku Mukama baleme okuswazibwa. We togenda kulemererwa. You're not going to fail. Togenda kuswazi. You're not going to be ashamed. Obulamu tebugenda kuba kivume. Oluvannyuma bano basabidde eggwanga wakati mu kusinza n'okutendereza.